Uganda lifestyle. Nze Segaba Mureshidi. Producer Nash Wonders achagenda maso nokubeera nga kukulumira abayimbi olw'obutasima n'obutamusasula nga ine ennyimba ze yabakolera. Kati ono nno yakyakanye mu mwaka ogwa 2012-2013 era nga omu ku buyimba bwasobola okubeera nga bumugjayo waliwo akayimba akambalaba bulabi kano nno kaali Kalodeniwai Kabako 2012. Ate oluvannyuma yasobola okubeera nga kuba ennyimba omuli Ice Cream olwa Shiba Kalungi era nga lwamuleta ku map kussa n'endabirawa akonono nga Kakalifa aganaga ke yasookerako mu industry eno ne kamututumula. Mu mbeera y'emu Eddie Kenzo nno bongedde okubeera nga bamwogerera olw'ebifaananyi byasobodde okubeera nga bifuluma ng'onakutte empapula ng'alina byawandiika. Abantu abamu bakyogera nti Kenzo ate yasoma mbu yakoma mu siniya ya 5 era tayinza kubeera ng'aweebwa omubirimu gwonna ogusukka ebbaluwa eya siniya ey'omukaaga. Kati mu mbeera y'emu yawasa omukyala ono nga Fiona Nyamtolo era nga ye minisita w'omubeezi ow'ebyobugagga eby'omuttaka, Minister of Energy. Kale mu mbeera bwetyo basobodde okubeera nga bakyalako saidizi eyo gye basobola okuba nga baprocesingira amafuta ehoima era ng'ono yabadde aberekeddeko mukyala we newankubadde abantu beebuuze ne baga kati Kenzo bamunyonyola biki byagenda maaso n'okubeera nga ategeera. Yasobodde okubeera nga abanukula n'agamba aboogezi mubaawo naye ebitabakwatako temulina kubeera nga mubiwabudde. Nze ekyankwasizza ekibotabo ne peni okusobola okuba nga mpandiika kwe kubanga nabadde nina ebingi byenjagala okubeera nga njiga eyo gye nabadde ngenze okwerekera mukyala wange. Kitalo nnyo ekya omwana owa Sam Bagenda onwadde Ebons. Kati Penina ye mukyala wa Sam Bagenda bano bazaala omwana waabwe nga October 31 kitegeeza abadde nabakubeera nga aweza wiiki bambi n'ava mu bulamu bw'ensi. Era amwenye ebbanga okuba bamuzaala babadde nga batunka naye olw'ensonga waliwo obulwadde obadde bumusumbuwa era mu mbeera y'emu paka Katonda yasobodde okuba nga amuyita. Kati kitegerekese nti omwana ono wakuziikibwa saidizi eyo ebugerere zijja kubeera ssaawa 10 era nga basobola okubeera nga batuukako mu maka ga Sam Bagenda we Lubaga musobola okugendayo ne mubeera nga mumukubagiza mu mbeera emu oba endala. Kati waliwo omusajja agenda maaso n'okubeera nga yamenye ebyafaayo ono nno nga ye Baltasar Engonga. Ono Baltasar Engonga waliwo obutambi bwe yasobodde okubeera nga alabikiramu butambi bw'enjawulo era nga buneeno waliwo akamu ke yalabikiddemu ng'ali ne mukazi wa muganda we ate akalala ng'ali ne kazini we kosa n'akalala ng'ali n'oyo mukyala wa kulya poliisi mu ggwanga erya Equatorial Guinea ate n'akalala ng'ali ne muganda wa president. Omwami ono Baltasar Engonga nno mu ggwanga eryo ye Director General owa National Financial Investigations Agency. Mu mbeera bwetyo ono tayisa sikaati. Abakyala bangi nnyo bazenga akozesa abamu n'abatwala mu nsiko ate abalala n'abatwala mu office abalala n'agenda maaso n'okubeera nga abateeka mu bifo ebikozesebwa omuli kabuyonjo n'ewalala. Mu mbeera y'emu eggwanga lino eno mwazaalibwa erya Equatorial Guinea ggwanga lya byafaayo olw'ensonga nti omukulembeze yakabafuga ye Teodoro Obiang Nguema era nga yakabakalakatira emyaka 42. Omwami ono yagenda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya Equatorial Guinea mu mwaka gwa 1912 October. Kati nga 5 June 1942 yali atonya ku nsi era wetwogerera alina emyaka 82. Sobola okubeera mu mawanga agamu ne mugaba batukalakase naye ate neno mwattu omwami ono abakalakatidde ddala. Kati muganda we omwami ono yasobola naye okubeera nga amukolako ebikola ebitali birungi. Kati obutambi buneeno bwasaasanye nnyo ku mikutu migatta bantu ng'omwami Baltasar mwattu yeekola ekigenyi era buno obutambi bulaga nti wakati mu bakola ebikolwa ebyo ebyensonyi nabo baali bakkiriza era mu kuba likodinga nga balaga nti bali aweya bakimanyi nti ali mu kuba likodinga nga tebakirinaako na buzibu. Kati ono waliwo obusobozi okuba nti
yakabeera n'abakazi abasukka mu 3 okudda waggulu. Weebuuze gwe kakyanga obaawo wawezeza edda ziiri kati ono abakazi 3 n'okudda waggulu be yakasobola okubeera nga abeera nabo omwami Baltasar Engonga. Kale nze Ssigaba Mulishiti.